webale nnyo webale ddala okubanga weekumidde ku mukutu og'essigika IUIFM wonna w'osinziira tugamba nti Allah akusasulemu obulungi olw'akaweefube gw'otaddemu okuyiga eddiini yo. Tusaba Allah gitumanyise era atuwa obusobozi okubanga tugitambulirako. Ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya programu eyingidde ku mpero za IUIFM buli lwakusatu ssaawa 4 oluvannyuma lw'amawulire g'Oluganda oba amaboobezi tuba tunnyonnyoka ebyafaayo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaakati nno Kabiji Rashid ye mwanjuzi Sheikh Lot Sulaiman Wandera amyuka akakiiko ka Shura mu Uganda Muslim Supreme Council yatunnyonnyola byafaayo ebyo. Nsaba omuwulize omulungi njanize mukama wange abe nga batolera ku salaamu oluvannyuma tube nga tusiibula naye nga twakoma nga tutunuuliddeko constitution Nabbi sallallahu alaihi wasallam oba ssemateeka Nabbi sallallahu alaihi wasallam gwe yagenda mu maaso kubanga akola oluvannyuma abantu okubanga bamuwadde obwesigwa nti abakulembere e Madiina. Mukama wange tuli basenyu okubanga oyise mu nkuba neweerekereza okujja ku luli wayita mu mpewo kati oyise mu nkuba. Saba Allah akusasulemu ebirungi mu byonna. Allahumma amin. Yes, tusobola okubanga tutandikira inshallah. Alhamdulillah wa salatu wa salam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwanga bulijjo tusooke twebaze abatuwuliriza kubanga be bakama baffe bwe baba nga tebabaddeeko tuba tujja kwogera bwogezi nga situlina atuwuliriza, so nga bulijjo tubeebaza okutuwa akadde kaabwe ne batuwuliriza. Ekyokubiri tubayozaayoza ku birungi bye bafunye, saba Allah abateeremu baraka era netubasaasira ku bizibu bye bafunye. Abafiiriddwa tusaba Allah abagumye, n'abafu Allah abasaasire. Allah tumwebaza ku kyengera ky'enkuba gy'atuwadde era nitumusaba atwongere kubanga embeera eri mu nnimiro si ya mulembe. Singa kibadde ki twandibadde essaawa eno nga tusaddeyo salatul istisqa okusaba Allah atunywese kubanga ebirime biri mu ttaka biri mu nnimiro, embeera yaabyo mbi. Niwankubadde nga e Buganda enkuba etonnya naye wano ffe nga ab'ebugisu n'okweyongerayo eno enkuba teriiyo, naye salatul istisqa eringa bw'olaba Idi omukulembeze yagirangirira era omulala bw'aba agiranze aba ayingidde mu buyinza bw'omukulembeze. Naye lusinziira ku mpewo za 9:3 Allah ntumuwanjagira kubanga atunywesa, kubanga ebijanjaalo n'ebibala ebirala biri bubi. Allah tumwegayirira atunywese atuwe enkuba ey'emirembe. Njagala okubeera nga ntegeeza abatuwuliriza nti enkuba eyatonnya luli e Makka neeba nti yali mu kibuyaga muyitirivu, ne mubeeramu n'eraddu, ne mubeeramu n'ebizibu ebirala. Ensonga eri nnomo, ensi z'Abawarabu zirwawo okufuna enkuba. Enkuba esobola okutonnya e Buwarabu emirundi egitawera 5. Erina lwetonnya emirundi 2, mulundi gumu, mirundi 3, ate buli lwetonnya ebiseera ebisinga obungi teba nnungi. Etonnya n'olaba nti abantu bafa, mukoka asobola okukwata emmotoka n'egikuba ekigwo. So wakati enkuba ebeera wano ewaffe kiba kyengera kubaffe enkuba etonnya abaana ne bazannyiramu ne banaaba. Otambula butambuzi osanga omuntu akutte akalagala kalinga ambuleera naye ng'atambula. So saagala nnyo abantu batunulire ekyali e Makka
nti embeera yali mbi nnyo. Yes, e Makka twalina abantu baaliyo n'abamu baali mu masijidi ng'enkuba eyeetonnya, naye bwe tubanga tubabuuzizza balina bye batunyumiza. Obutambi bwe batulaga tebatulaga munda mu muzikiti, batulaga wabweru. N'olwekyo saagala nnyo abantu batye ensi za Buwarabu ffe abaaliyo, eyo embeera emanyiddwa. Era twebaza Allah jalla jalaaluhu nti newankubadde nga embeera eyo yali bwetyo, naye tewaaliwo bantu betugamba nti baafa, ng'oli yaddaga nti abantu baafudde bangi nnyo. Nedda. N'olwekyo ekyo kyenjagadde nyweze abatuwuliriza. Omuntu ayinza okuba nga ayinayo hajati eyagenza okukola umura, kati nga hajati gali wango n'abalala gye bali bakola umura, mutabani waffe Muhammad Miya gyali n'abalala bali seefu bonna, tewali ayina buzibu. Abaseruganda ab'ekitiibwa, twakomekereza ku mulundi guli nga tumaze okulaba nti nabbi amaze okutebenkera e Madiina, bazimbye omuzikiti yadde nga gwali gwa bikola bya ntende, munda nga mulimu omusenyu, naye wali walina okubaawo siteepu eddako. Era siteepu yali ey'okuddako, nabbi yali alina okutandika okutegeka ekintu nga bwe kirina okubeera. Era ku mulundi guli twabagamba nti ku bintu byasooka okutegeka yali kubeera nti akuma ba muhajiruuna ne ba answari n'abagatta. Nadduka n'okubagamba nti man kana indahu fadula zadin falyaudu bihi ila man la zadala, ayinawo kyasigazaawo ku mmere aweeko banne. Waman indahu fadula dhaharin falyaudu bihi ila man la dhahara la, noyo ayinawo ku lugoye ng'ayina ebikanzu ebisooka mu 2 aweeko banne. Era abantu abo baagabana ebyokulya, ne bagabana ebyokwambala, ne bagabana ebyokusula. Abantu b'e Madiina baali basajja balungi, basobola okusuza bannaabwe abavudde e Makka. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabagatta, allafa bainahum, yabagatta era n'abafuula ba ikhwa, n'agamba nti al muslim akhul muslim, omusiraamu abeera muganda wa musiraamu munne. N'abagamba nti innamal mu'minuuna ikhwa, abakkiriza bonna babeera ba luganda. Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'abeera nga ajjeewo kabira, abakkiriza bonna nga abafudde omuntu omu. Bw'amala okubafuula omu, eyo ggoolo nebanga nabbi yali agimaze, kati ng'ekirina okuddako alina okubeera nga akola ahad, akola endagaano egy'okubeera nti egobererwa. Kuba kati mu Makka nga mu Madiina nga bwe nabagamba omulundi guli ogwayita, mwalimu gurupu z'abantu, kati enene zaali 3. Mwalimu abasiraamu. Abasiraamu abo omwali aba Awusi n'aba Khaziraji, omuli ba Ansari ne ba Muhajiruun, ne mujjamu baamu al Yahudu. Akati abantu abo bagenda kuwangalira wamu, naye bagenda kuwangaala batya? Jjukira nti Nabbi sallallahu alayhi wasallam e Makka basenguseeyo, babalesezza emaali yaabwe, babalesezza ennimiro zaabwe, babalesezza ebintu bingi. Abamu basenguka kiro, abamu basenguka beekwese, ng'oggyeko sahabi gwe bayita Umar ibn al-Khattab eyagenda emisana ng'alangirira. Abamu baali babakutte bali mu makomera, abamu baali bakyababonyaabonya. Akati mu mbeera eyo Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali alina okubeera ng'ateekateeka. Kyeva akola kye tuyita dusturul Madiina, constitution ey'e Madiina, oba sahifatul Madiina, oba wathiqatul Madiina. Constitution Nabbi gye yakola batera okugiyita amannya, erimu kwaga amannya 3. Oluusi bagiyita dusturul Madiina, oluusi ne bagiyita wathiqatul Madiina, oluusi ne bagiyita sahifatul Madiina. Naye nga byonna bibeera bitegeeza kimu, ekiwandiiko kye mukkirizaganyizaako ne mukissaako n'emikono nga kye mugenda okugoberera, kye mugenda okubeera nga mutambulirako. Ku mulundi oguwedde twasobola okubaako n'ensonga ze twalaba, ze twawulira. Twagamba nti ekyali kisooka, Nabbi sallallahu alayhi wasallam yabagamba nti ba muhajiruun bonna nga bwe baava e Makka,
yadde nga mwalimu abakuraishi n'ebika ebirala. Abantu abo bonna baluganda era n'agamba naye ba ansaari bonna baluganda. Ensonga ezinabeeranga wakati wa muhajirun bagenda kuzimalirizanga. Ensonga ezinabeeranga wakati yabagatta bonna yalira ba muhajirun ne ba ansaari n'abagamba nti antum ummatun wahida, mmwe muli kibiina kimu. Ensonga ezinabeeranga wakati wammwe mwina kuzimaliriza. Bwe yamala n'agamba nti wal yahudu bani auf, n'ageranga abala ebika ebyali mu Bayudaaya n'abagamba nammwe Abayudaaya nammwe kati muli kimu, ebinaabeeranga gye muli nammwe mujja kubimalirizanga. Bwe baamala nabbe n'ayongerako n'agamba nti eno bw'eneebeeranga yazizza omusango ogwetaaga ddiya, abeeno mujja kuyambagananga ku ddiya eyo abasiraamu. Nammwe eri bwe munaabanga n'omusango nga gwetaaga ddiya, nammwe eri mujja kuyambagananga. Abeeri tebajja kujja kusasula ddiya yeeno. Ddiya gubeera mutango ogutoolebwa omuntu ng'assa omuntu nga miya 100 oba ekirala. Akati bano bajja kukola ku byabwe, bannabo bakole ku byabwe. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ku bintu bye yateeka mu biwandiiko, buli Muyudaaya yenna anaayagalanga okufuluma okuva mu Madiina alina kufuna lukusa okuva ku Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Muzimu ku nsonga era ezaalimu nti buli yenna anaabakkiriza n'abeera wansi wa dusturul Madiina, buli yenna anaabeera wansi wa dusturul Madiina akakatibwako okutaasibwa singa anaaba alumbiddwa, illa man zalama, okujjako anaaba ali azaamanyiza. N'ekyokubiri, buli yenna agenda okubeera mu dusturul Madiina ng'agenda kubeera mu kiwandiiko kyaffe kino, singa wanaabeerangawo okulwana nga waliwo omulaba atulumbye okuva ebweru wa Madiina, ffenna tugendanga kugatta amaanyi tulwanyise omulaba oyo abeera atulumbye. Mu byali mu kiwandiiko tewajja kubaawo muntu yenna ng'ali mu kiwandiiko muno akkirizibwa kugatta bya busuubuzi yadde ebyenkolagana n'abakuraishi b'e Makka. Era bwe wanaabeerangawo okulwana nga kuli ku sayidi y'Abasiraamu, Abayudaaya bajja kubeeranga nabo. Bwe kibanga kyetaagisa okutoola nafaka okugula ebyokulwanyisa, ffenna tulina okubeera wamu. Bwe tunaabeeranga n'okwawukana nga waliwo ensonga yonna gye twawukanye, tugendanga kugizeewa Allah n'omubaka we. Era ensonga ezibaddewo mu jahiliya ez'okulwana, kuziika abaana nga bakyali balamu, n'empisa embi zonna ezibadde mu jahiliya, tewaliwo muntu akkirizibwa kuzikomyawo. Era oyo yenna n'aba atandika okuzikomyawo, ekikolimo kya Allah kigenda kumubeerako. Ensonga baayogera ku nsonga nnyingi, luli nagamba nti ziri 16, naye ezo zezo abantu ze bajjamu obujja muziri, naye nga zonna wamu zaali 52. 25 nga zikwata ku Basiraamu, 27 nga zikwata ku Bayudaaya. Nabbi sallallahu alayhi wasallam ogenda okubeera nti atuula akola ekiwandiiko ekyo kyali kiraga ntandikwa ya Islamic State, nti kati ensi y'Obusiraamu etandise, ng'agitandika ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Nabbi bw'amala okukola endagaano eyo, Abayudaaya naddala abaalimu abakulu yatuula nabo ne basoma ekiwandiiko ekyo ne bakkirizaganya ku kyo era ne bakissaako emikono, era ne kitandika okukola nga omukulembeze nga kamanda pulezidenti buli kimu kyogere nga bwe kirina okubeera nga ye Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Exactly. Kaakati mu mbeera eyo Abakuraishi eri ebyenda byabeetokota e Makka ne baga nti omuntu ono eri gye yagenze e Madiina agenze kufuna maanyi, era singa tunaabanga situegenderezza omuntu oyo asobola okusinziira eyo e Madiina gy'ali n'atukosa, tulina okubeera nga tubyeyuna. Akati mu kubyeyuna ne bawandiika ebbaluwa Abakuraishi b'e Makka. Bwe bawandiika ebbaluwa ne bagikukusa ne bagiwa omusajja gwe baali bayita
Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Omuntu oyo Abdullah ibn Ubay ibn Salul ye yali ra'isul munafiqin. Ye yali omukulembeze ow'abannanfuusi. Omusajja oyo Abakuraishi b'e Makka baali bamuguluminga nga baagala na kumufuula kabaka w'e Madina. Yes, nga baagala e Madina ebeereyo obwakabaka naye ng'agenda okububeeramu nga ye Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Nga naye ali mu bana abava e Makka. Nedda, awo yo muzaalibwa w'e Madina. Kaakati baba bakyapanga ebyabwe Abdullah ibn Ubay ibn Salul bamufuule kabaka weeyo. Akati nabbi n'asenguka. Nabbi bw'asenguka ezo kati pulaani ziba nga zifudde tezikyasobola kubaawo. Kitegeeza Makka yalina interest mu kufuga Madina nga ne nabbi tannasenguka. Exactly. Yalina interest. Interest yali liddawa. Abakuraishi b'e Makka baali basuubulira Shaami. Liilaafi Quraishin ilaafihim rihlata ash-shitaa'i was-sayf. Bagendanga e Shaami nga bagenda kusuubula. Kati bw'oba ogenda e Shaami oyagala toyagala oyitira Madina. Shaami nga kyekiriwa. Shaami kyali kigatta nga kiringa bwe banagamba East Africa. Oba otegeeza Suria, otegeeza Syria, otegeeza Palestine, otegeeza Lebanon, ensi ezo eziri awo yabeeranga Shaami. Kati nga bw'oba ogenda e Shaami oteekwa buteekwa kuyita Madina. Kaakati Madina singa eba etabuse gwagenda okusuubulirayo oba tolina wogenda kuyita. Kati ng'okubeera strategic person olina okubeera nti Madina omweyuna osseeyo obukulembeze obuliroyo ewuwo. Bw'otasaawo obukulembeze obuliroyo ewuwo togenda kumalako. Akati abantu bali mu kupanga obukulembeze bw'e Madina baali batunuulidde Abdullah ibn Ubay ibn Salul nga gwe bajja okubeera nga bawa obukulembeze. Era bwe baali baleeta ebbaluwa bagikukusa yatuukira ku Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ogenda mu maaso ekintu kino ogamba nti ate abantu b'eggwanga lino batadde mu mukono mu kulondebwa kwa pulezidenti w'eggwanga. Babeera babala ekyo. Tolowooza nti bino ebibalo batandise kubibala saawa eno.